nzikiriza ddala nga bangi kumwe mujulira nti wemuli waliwo abakute ku mukono ate nga simulala abadde Katonda. Wemuli waliwo abakute ku mukono ate simulala wabula Katonda. N'okukukwata ku mukono waliwo ekyakyuka mu bulamu bwo okuva Yesu lyakukwata ku mukono watandika okukkiriza, watandika okusuubira, n'ebirowoozo byo byakyuka. Tokyayagala kufa, tokyayagala kwetta, tokyayagala kudda mu kyalo, tokyayagala kwogera nti olemereddwa. Otandise mindset y'okukyuka. Actually bangi kuffe tusiimye, tuli appreciative nti bwe twali si bwe tuli, naye ate Mukama si bw'atwagala okubeera, tetugenda kusigala we tuli. Wiiki obadde nabagamba nakati mbaddiramu, waliwo bangi abeegomba okufuuka kye tuli. Eriyo bangi abeegomba bafuuke nga ggwe, era nga bagamba Mukama nti bw'onfuula ng'oyo nze oba ommaze. Kyenava mbaga nti twebaze Mukama kubanga bw'otunula emabega 10 years back tugenda kujaguza social media emyaka 10, but 10 years back, a flashback, God is good. God has been good to us. Katonda abadde mulungi gye tuli. Fumiitiriza, lowoozaamu emyaka 10 emabega. Emyaka 10 emabega kitegeeza 2014. Kankuyambe 2014, where were you? Wali luddawo emyaka 10 egiyise. Bangi abatudde mu service kati n'abakulaba ku TV babuuza kituufu si kituufu, kubanga bakumanya emyaka 10 emabega. N'abamu tebaagala kukkiriza nti walokoka kubanga emyaka 10 emabega wali bad person. Wali bad person, wali shapeless, wali toyina future, wali toyina mutima. Myaka 10 emabega wali mutamiivu. Myaka 10 emabega tiwalina direction ya bulamu. Kati bakulaba ku TV ne babuuza naye yenna gundi. Ye gundi oyo gwe tulaba. Programu zaakyuka.